olwo lwe najja wano lwali lwanjawulo. Amazima embeera yali enyize ng'empale ez'omunda zimpeddeko. Natambuza ebigere okuva e Masajja ne nzija kubanga kino kye kyali ekifo kye nali noonyezangamu Katonda nga munda sambadde empale. Waabeerangawo abasajja abaabeeranga wali nga bafuuka mikwano gyange. Bwe nayingira mu kifo kino ne bagamba olina okuyimba, nalina ennyimba bbiri. Ennyimba bbiri bayinene nga ntera okuyimba senga nalina ebiwewa nandibadde nambuuka naye kuno najja n'omutima nga gujjudde obuyinike nga nzijudde ennaku ne bagamba ogenda kutuwa omukisa naye nga munda temuli kantu, gamba nga temuli kantu. Amazima maama natuula wali nengamba nze maama ayingira akube faya ngwe neevulunge. Mukama ffe yeebaze nengamba nedda kantuule wabweru naye nenyimirira wano nempeereza amafuta negakka mu kifo kino. Abantu bampa ssente eyajja nga atambuza kigere nga n'akomunda talina, nze saakulinda kubuulira. Naye olwo omuvangata mwebale kumpa ku ssente. Naye olwo omuvangata gwe bampa nenfuluma nenfuna booda nentwala. Tekyakoma ku ekyo mumpulirize. Mu kibiina eri waali watuddeyo omwana wa Katonda kwolwo lwe yandaba. Kwolwo omusajja eyampasa lwe yandaba mu kifo kino. Yaddamu okunoonya nga tandaba. Bwe twaddamu okusinkana mulanca wanangamba olunaku bwe luti wajja n'oyimba, olwamala okuyimba n'odduka emisinde owala gwe nenkunoonya. Wayimba enviiri ne ziva ku mutwe olususu ne lumpulira nga ludduka omubiri nga gudduka naye nga munda mwali temulina kantu. Kati ekifo kino kye tuleze kati njagala nsinza oluyimba lugamba oli Katonda yanokuza omuliro. Oluyimba lugamba nti oli Katonda. Wano waliwo Katonda yanokuza omuliro. Kyekyo. Yes. Mukama yebazibu. Sagala muswaza era sigenda kuswaza. Yes. Yesu yebazibwe. N'abagenyi abalala bangi abagenda okubeera abasibo ne bannyabo nyongera okubasaba mujje mubeerewo mumpagire. Mukama yebazibwe. Tujje tubeerewo omukolo tumuwese ekitiibwa. Ne Katonda waffe ayongere okuyimusibwa nti oyo asitula abanyoomebwa n'abajja ku lubungo n'abatuuza n'abalangira. Tunanyongera kuyimba tubadde mu ofisi ya Lord Mayor. Meya w'e Kampala n'ekibuga Kampala kino kye tulimu yagenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo gwaffe. Meya w'ekibuga Kampala Lukwago Elias twabadde mu ofisi ye n'agamba ebigambo bino n'ambuuza osabirawa ne mugamba asabira w'omusubaali Angelina Naalongo era munanga nkozeemu omulimu andinyisiza nekunya nagamba bambi ono omukyala omweru ennyo gwendaba ku TV omweru ennyo afana alina ogwe yagambye onani waliwo omukyala gwe yagambye ngatira okumodola ye ahasali Mukama yebazibwe nagamba afaanana ono omukyala afaanana ennyo sali omukyala omweru asabira eggwanga omukyala oyo munange webale basibo ne banyabo munebalizeeko maama bagambanga ngavemu ndabika bubi simanya mpunya bubi simanya nakula bubi banaye nakulawo bubi oba otunulako Mukama
tumukubireko maama si lwakuba nti atuddewo naye tumwebaze kubanga atugabirira n'akalina kyakulya n'afuna kyalya banaakomaawo mukama abampera omukisa abayimbi bangi bagenda kubeerawo gwomanyi ne gwotamanyi jangu tunyumira ate nange ngenda kuba mu masimadagani bondaba olwaleero ngenda kubayimbira live mukama yebaziwe era nebaza abantu bwenna sokuba bagula tiketi nemwafiiri abeewo bambi mwebale nebaza mukyala afande lidiya yawulira abalambasita tiketi 10 maama banange mwebale abalambasita bagula tiketi 10 babekidubuka yagula tiketi banange mwebale buli omu kyakola okulaba nti tuwulira enjiri ya mukama waffe yesu ate n'ennyonyi ngenda kuzirinya nzirinnye owoyagala oba toyagala mu linnya lya yesu amiina kale lindamu katono oluyimba luno maama lunnyanjudde nalutandikira wano nga nduyimba actually lwaviirako maama nateeka ku nnyonyi yasooka kuntwala Kenya nempeereza abali e Kenya mujjukira abaluddewo wano twagenda e Kenya netuweerezanga kwaya nga maama atutise ku nnyonyi ffenna mujjukira mani ajjukira nzukira waliwo mukama yebaziwe endayiro nateeka ku nnyonyi ffenna abayimbi netugenda tuweereza mukama yebaziwe yesu yeebazibwe bassebo ne bannyabo soogera kubanga atudde wano nno nze nemba ku tivi wonna wembeera mumwogera kubanga nkoze obulungi olisangawo omuntu wakwagala nasinga n'abazadde abakuzaala mukama yebaziwe yesu yeebazibwe haleluya abamawulire abakkiriza okubeera mamisofa Dream TV yakkiriza okubeerawo Pops TV yakkiriza okubeerawo Soul TV yakkiriza okubeerawo ne TV endala nzerabiddemu HGTV yakkiriza okubeerawo kigenda kubeera kiyitirivu mbasaba ssebo ne bannyabo otubeeremu bakwano amiina okuyingira mutwalo kutya gumu gwokka tuwagire emirimu gya mukama mu linnya lya yesu aleluya